mwalina muwanyirire bamwegomba bangi ngabana banyirira saliza kaleto mulunyamuwe kubanga yewaya kulago mukwano oto muwakuba musango mundo kyabula kukumuda Ole, ole, see him still in my heart. Oh wait, oh tumbe, surely, surely. Check out your my wallet, what day? Me love you very long, 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 long. Pass me your love like a ping pong, cause you ring my bell like a ding dong, ding dong. Oh, cause this love ain't no go trouble no one. I know the feeling is strong, but you is a bandit. Never love another like. Go tell my friends them, go tell my friends them that he would die for me. Go tell my mama, go tell my papa that he would die for me. Go tell my friends them, go tell my friends them that he would die for me. Go tell my mama, go tell my papa that he would die for me. For so long I've been waiting, waiting for your love and your body, come take up the money, Southern Sudan lye gwanga etto ennyo mu byobufuzi n'enkulaakulana. Era abantu baalyo bafubye nnyo okutambulira ku mulembe ng'abantu abali mu mawanga amalala abagiriraanye nga Uganda, Rwanda, Kenya n'ensi endala. You came into my life, no more stressing. See the smile on your face seems impressing. Mu bintu by'okwebyula oba eby'emisono ennaku zino abantu okuva mu gwanga lya Southern Sudan bettanidde nnyo ebintu ebikwata ku bya fashion nga okwambala saako n'okwekolako. Nga bw'eri enkola yaffe nti ewabeera amasanyu naddala ebikwata ku misono kifansalirwa twewaayo okutuusaako ebintu bino. Tiimu yaffe eya kifansalira yatuukako ekansanga ewali wategekeddwa emikolo gino egy'emisono egyategekewa abantu okuva mu ggwanga erya Southern Sudan. Ekigendererwa baali banoonyaamu omwami n'omukyala asinga okwambala, naye nga tetunnatuuka ku mukolo omutuufu katusooke tukulage ku bagenyi nga baakatuuka ku mukolo ekansanga. Waiting for your love and your body, come take up the money, pretty baby, I'm honey, we love you for a very long time, long time. You love me when I get a dime, get a dime. Me gon' give you anytime. Yeah, baby, don't know if me love you so much. No one take you every day. Ng'emikolo gigenda mu maaso twasobola okufuna ku bayimbi bannaffe okuva mu ggwanga lya Southern Sudan era nga bano baleka abagenyi baffe nga bafe essanyu.
okwongera okulaga emisono egy'enjawulo egyaliyo mwalimu abaana bawala abasobola okuvaayo okolesa emisono nga bambadde disposable glasses era ng'ono yali agikoze mu skirt ne blouse. Okwongera okulaga emisono egy'enjawulo egyalimu yo omulala omukyala oba omuwala yasalawo okubeera nga akola skirt ne blouse eno nno nga yava mu kyewandiise akadeeya oba ekkutiya. Era nga ne abashokesinga emisono abalala okufaananako nga abakyala ono ye omwami yasalawo okubeera nga ayambala empale n'essaati nga bazikoze mu playing cards oba ge wandiise amatatu. Ate era ng'omulala ye yasalawo n'afuna umbrella n'agikolamu gloves oluvannyuma n'afuna era ne full oba gye wandiise full combat ng'eri mu gloves zokka. Era omulala yagenda mu maaso n'agamba nti yajja kukozesa olugoye lw'obuwanga bwabwe nga bwe mumanyi nti naffe wano olubugo lutegeeza kikulu, naye yagenda mu maaso n'okubeera ng'afuna olubugo n'alutungamu ate essaati n'empale. Byonna byonna byali ku musono guno ogw'abaana ab'e Sudan. Nga tebannaba kulonda Nalulungi, abasazi baffe ab'empaka basooka ne bawa obubonero abeesimbyewo abaali bakutte ekifo ekisooka. Olwamala ne baddamu era ne bawa obubonero abeesimbyewo abaali bakutte ekifo ekyokubiri. Miss Ross Connect 2018-2019 is awo oluvannyuma basobola okugenda mu maaso n'okubeera nga batikkira engule oyo yali abanyweddemu akendo. Wow, it feels like I'm ruling the whole world. This is my first time to make it here. I really feel so great. Oh my God, this crown means everything. I didn't really know I would make it one day. I didn't know I would be crowned a queen. It's just like a dream become true for me. Wow, the people are going to expect more of projects which will really unite us, because Rose Connect united us tonight, like this very night. Okay, sorry, it is a morning now, so that I got this crown. So I'll make sure I'm going to keep it on. We keep uniting ourselves. They should really expect a lot from me, because I'm a person who is a hard worker. If I have got the chance today to be a leader, to lead Rose Connect, I'll have a lot of projects that I'll have to bring in, because this is what I really wanted. I wanted leadership to make South Sudan a better place. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kubeera nga tukuleetera ate kye bayita ekitengi, era nga kino ekitengi Ivan Chris amanyiddwa nga Ivan Chris Kitengi ye yagenda mu maaso n'okubeera nga ate ategeka empaka zino.
Program ekyali ya Kifansalira tugenda kubeera nga tuumulamu n'oluvannyuma tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Ekitooke Kifansalira n'oyo gw'olina muwaanyirire.